People, what's up? This is your boy Eddie Kenzo ngani wanu muganda wange abanike program chechiliwo. Please don't touch that dial. Aya basi embera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula ya munywanyi waffe gwe bayita BYOBADDE musuuza. Embeera esobodde okuba ate ng'eddugaaliridde amakya g'olunaku olwaleero ndowooza embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula okusinziira ku mitimbagano radio ez'enjawulo zonna esobodde okuba ate nga zitambuza amawulire nga bagamba nti munnaffe BYOBADDE musuuza asimatuse akabenje ng'ayolekera mu bitundu eby'e Masaka era akabenje akakafuliddeko mu bitundu ebayita emaya omukulu BYOBADDE musuuza bw'asobodde okuba ate ng'ategeeza wadde nga bangi nnyo basobodde okuba ate nga bawakanya embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula bw'oba ogobedde Facebook ebitimbagano gyonna nga bwe gitambula abamu ne bagamba nti oba diversion ne mbagamba akabenje ke mulabyeko nga n'emmotoka evaamu zi airbag zonna zivuddemu nga bw'omanyi nti abantu abamu tebakkiriza bagamba nti diversion ziri eno aya basi embeera nga bw'etambula kati amatuufu ku BYOBADDE musuuza embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula ensonga zonna za ttaka nzize nga nkutegeeza ensonga nga bwe zitambula BYOBADDE musuuza yagula ettaka mu bitundu by'e Masaka ekitundu bakiyita Kijumbula eribadde limutisa olunaku olwaleero bwabiwakanya gwe wulira bino emboozi eno zize nga ngikumuwulira ebbanga n'ebbanga omukulu yagula eka 35 n'abawa ssente ne ziggwayo zonna bulungi nnyo naye embeera yatabuka etya BYOBADDE byakoledde abantu b'Ekijumbula mu Kyotera district bingi nnyo abantu tebalina nsonyi nga bwagambye nti abatusabira opanga bapwangulula kati embeera nga bwetambula nsobodde okuba ate nga kubirako kuba ekitundu olunaku olwaleero BYOBADDE musuuza abadde agenda ggula ttaka era ng'erimu ndowooza eka emu n'ekitundu gy'abadde agenda okuba ate ng'agula bibitundu by'Ekijumbula eyo olunaku olwaleero mpuliddeko abamu badde bagamba nti Kenzo abadde agenda kuziika wa kati nkuwa embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula BYOBADDE musuuza abadde agenda ggula ttaka badde bamulemesezza okutuuka e Masaka ayaya kati sooka owulira embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula ab'oku kitundu mbakubiddeko okuba ate nga batubuulira emboozi eno ebadde etambula kuva dda nga mugiwulira ne kati gwe sooka otegeere osobole okuba ate ng'omanya ekituufu ku kabenje ke BYOBADDE musuuza kavudde katya ensonga z'ettaka zifuuse ez'ettaka omuntu bw'akugamba nti nviira ku ttaka abantu bangi nnyo oyinza okumusembeza ng'oyagala akolere ne mu mbeera gy'aviiramu kati omukulu BYOBADDE musuuza abantu be yasembeza ate basobodde okuba ate nga bamwefuulira tewali amubanja wadde n'omu naye embeera nga bw'etambula abantu b'Ekijumbula mwabaki nsobodde okuba ate nga nkubirako ow'amawulire ono bamuyita Sali Baraka BYOBADDE musuuza leero abadde azze ggula ttaka eno mboozi eva ku ground eva kuza Facebook eva kuza diversion mbw ate diversion lyombuye biki byonna true story ebadde bweti ab'Ekijumbula tuwadde tumulinze ng'agenda kujja ng'alina wagenda okugula leero Eddie Kenzo abadde alina wagenda okugula abadde ali mu kujja Kijumbula Kijumbula kiriwa Kijumbula kiri mu disitulikiti y'Ekyotera mu gombolola y'Ekirumba mu muluka gw'Erwamba we wali ekyalo Kijumbula kati Eddie Kenzo eno yali yagulayo alinayo yiika ze nga 35 yiika 35 esebo kati abadde ajja leero abadde ali mu kujja olwaleero ng'agenda kwongerako agule ayongere agaziwe agule eka nga mmeka waliwo yiika ng'emu ekitundu gy'abadde azze okugula esebo ate ono omukyala gw'abadde naye mu mmotoka omukyala oyo Eddie Kenzo waba atambula tatera atambula yekka atambula n'abantu bangiko naye lwakuba ennaku zino engeri gye yafuuka nga lokodawuni emmotoka muzitambuza bbalirire ndoza kyebava babadde nga batambudde basatu bokka aya basi embeera ndowooza ogiwulira owulidde abadde azze ggula ttaka abalyolyomi abataagaliza badde bamu sooka owulire omukulu BYOBADDE musuuza byasobodde okuba ate ng'akolera ekitundu kye bayita Kijumbula bingi nnyo ne wadde lwakuba waliwo abantu abatono ennyo nga b'omanyi ab'omutima omubi babaamu omukulu BYOBADDE musuuza njijukirako omwaka gwali gwa 2020 nga tetunayingira covid waliwo essomero bayita Brain Trust ly'Ekijumbula yabagulira uniform n'engatto essomero limu abaana 250 essomero liva ku nasale paka P4
abakoledde bingi nnyo. Omukulu wuno atubuulira Eddirisa Musuuza byasobodde okuba ate nga batuusaako nga bo abantu b'ekijumbula. Mukulu Eddirisa Musuuza ebbanga lyamaze ku kitundu kyammwe alina byabakoledde nga ab'ekyalo. Eddirisa Musuuza nga ab'ekyalo nsooka kwenenya nga ffe abali ku executive LC. Eddirisa yasooka najja n'atuuza olukiiko lw'abataka n'atugamba tufunemu pulojekiti ng'abakulembeze gye tusobola okukola eneeganyirwamu abantu atuddukirireyo ne miliyoni 10 lwakubanga executive n'ebintu by'okweyagaliza tubadde tetunnakikola naye nga zo miliyoni 10 buli wajja atubuuza sente zammwe nzirina era n'olwaleero mbadde nakozeyo ka pulogulaamu nga nyina okugimuwa bajeti nga njagala tukoleyo pulojekiti tufune tenti n'obutebe n'egino emizindalo gy'olagitera okutambula egiranga nga singa omuntu aba afiiriddwa sobola okuba nga tufunamu okuyingiza ng'ab'ekyalo. Olira bulungi embeera gy'asobodde okuba ate nga abakolera yabakolera n'oluguudo olulamba mu kitundu ekyo. Ayinayo eka 35 kyalo kiramba yakigula Eddirisa Musuuza era gyagamba gyayagala okuba ate nga awummulira embeera esobola okuba ate ng'etereera. Ne mu mbeera ya covid omukulu Kenzo wali mu Ivory Coast abakulu bano yabaweereza ku mbeera y'okweyisa mu mbeera ya covid omuli obusente n'ebyokulya eby'enjawulo byabakoledde wulira. Olwaleero oluziro tusenako luli mu nnimiro ya Kenzo esaba ng'omuntu omugagga yali asobola okusibawo naye teyasibawo era oluzi twasigala tulukozesa. Yasala oluguudo okuva mu katawuni ekijumbula ne lukka paka ku luzizi ekyo tukyenyumirizaamu nnyo kuba kyali kibi waali wabi nnyo naye jo lwasembyeyo okujja eno yasemba kujja ddi amaze wiiki nga 2 yali ansabye akwataganye n'omubaka w'ekyotera Lukwago Mpalanyi basobole okujja amasannyalaze ebweru ga wali we gali gatuukire ddala ku kyaki ekyenvubu era ssebo omulimu ogwo gulina okuba nga gutambula olw'ensonga nalabako n'abantu ba Umeme nga balambula omulimu ogwo. Aya basi yabaleetera amasannyalaze ku kyalo kiramba kibadde kimaze emyaka n'emyaka tekirina masannyalaze. Olunaku olwaleero Eddirisa Musuuza abadde mu mmotoka bagita Toyota Hilux eri UBH 367X wali ku ssundiro ly'amafuta ebayita Starbex. Emmotoka wesobodde okuba ate nga yeefuulira abadde agenda kugula ttaka. Kino kyenkutegeeza ku nsonga z'Eddirisa ku ttaka eryo eka 35 zisobola okuba ate nga agula nga bw'omanyi embeera y'okuyamba Eddirisa alina gwe yasobola okuba ate nga akwasa okuyambawo. Bagamba mbu sooka owulire bulungi nnyo emboozi eno ogitegeere. Kenzo ensonga eyagyogerako yabagamba atya alina omukulu bamutta Sebutinde Lukubira we yagamba mukwano gwe nnyo baalongo oyo yamugamba nti ze buli wembanjija eyo nfuna ekizibu naye omwana oyo anduga era buli wenjija emmotoka yange efuna ebizibu ate nga naffe twali twakiwulirako dda mu propaganda nga tono yennyini omulenzi yatugamba nti Kenzo eno yakyawayo ekijumbula. Omusajja aguze eka 35 yakyawayo nti yakyawayo bw'abantu b'ekijumbula balina emitima emibi buli wabajja eno emmotoka ye bagiroga ye yakisooka okitugamba. Aya basi ndowooza embeera nga bw'osobodde okuba ate ng'ogiwulira. Omukulu Eddirisa Musuuza oyinza okuba kana akabenje kosoose okuba ate ng'owulira oba ke kagenze mu mawulire kasobodde okuba ate ng'asematuka naye ng'asematuse obubenje obugenda mu 5 ku 9 nga buli waafuna ekirowoozo ekigenda e Masaka ekirowoozo ng'omutima gufa bw'aba awalirizza emmotoka efiira Lukaya bwe batefiiridde Lukaya efiira Maya omupiira we guba tegwabise buli ekyawulira tezigira omutima gwali gwafa gwe yasembeza ku ttaka. Emboozi yiina abatuuze be batugamba. Ate kati waliwo emboozi ebadde etambula gye nawulira kwono omulenzi yali alemedde mu ttaka lye emboozi yakoma nti kuba yatuuka ne kuba LC. Omuvubuka nga ye mwami Katumba Robert yabadde akozesa ebibanja bya Kenzo ng'abikolamu ng'alabirira ng'akola ki ng'alabirira ekibanja. Omuntu eyaleeta Kenzo yali muganda wa mwami Katumba ndooza yamuddako bamuyita Mugero Alex Mafumafu ye yamuleeta mu kyalo ky'ekijumbula. Kati mwami Mugero yakolera ndooza mu bibanja bya Kenzo emyezi nga2 ono mukulu we n'abiddamu n'akanako biddukanya nga yabikolamu ono abikoleddemu ebbanga ndooza myaka nga3 kitundu abadde aluddemu bayinza okuba nga bafunamu obutakkanya ng'abantu. Aya basi
ndowooza amazima amatuufu osobodde okuba ate ng'ogawulira okusinziira ku mitimbagano gy'eddirisa musuuza asobodde okuba ate ng'ategeeza embeera ejja kuba ate ng'eterera n'okusinziira ku maneja gwe bayita Muzabeta asobodde okuba ate ng'ategeeza abawagizi b'eddirisa musuuza embeera ejja kuba ate ng'eterera batugambye nti afunyemu obukosefu ku mukono yembeera bwetambula abadde bagamba nti diversion ensonga musobodde okuba ate nga muzitegeera ensonga za ttaka bwe yasobola okuba ate nga asembeza ku ttaka oba oliawo yali mu mupango nga bwe bagamba ensonga bazimanyi ab'ekijumbula si bonna omusajja ekitundu kyonna asobodde okuba ate nga akitereezezza ne waliwo abantu abatonotono ndowooza embeera mugitegedde eddirisa musuuza aya baasi